Hey, mugano vayo okwogera nga tukyalina appetite ebawolereza. SB avuddeyo n'agamba nti kituufu baayawukana naye yali yanoba dda. Yasooka mbu n'anoba ogwasooka bwe n'agamba Maama Fiina nti mpa miliyoni 2 ngende mpangise kubona omukazi antamye. Bwe Maama Fiina n'amusindikira miliyoni 2. Bwe yamala ozimusindikira n'amugamba naye nedda nkuwadde eddakiika 2 ngozzeeyo ewa mukyalawo. Bu SB n'addayo mu bufumbo. Lowooza yalaba guli gutyo nga biganye n'addamu n'anoba era SB ye yanoba. Yanoba ewa Aniteira. Waji abasajja abanoba bakyali. Era ndowooza wamma abasajja bano bamizigo nga mupangisa kuba simanyi musajja nga yakeera ku makya n'azimba makaage. N'asibamu engoye n'agenda. Abasajja bakyanoba. Yanoba dda. Ayogedde. Nsonga za Aniteira ne SB4 munnange bizeemu. Kyaddaaki SB4 avuddemu omwasi n'agamba nti abantu abasinga tebamanyi kyekyaliwo naye ng'abasinga balowooza nti ye mubi nti yakiitinga nti naye ng'amazima amatuufu mbu Aniteira y'ekizibu era nti Aniteira yamutulugunyanga nnyo n'anobayo ng'omusajja yanoba n'alekayo omukazi era n'atuuka mbu okubirako Maama Fiina n'amugamba anoonyezaayo kasente neepangisize. Hulidde story nga bweri naye kimuluma nnyo okulaba ng'ate abantu bakulembeza Maama Fiina eyaviirako obufumbo bwa Aniteira ne mukulu SB4 okuba nga busaanawo. Kyagamba nti ekitali kituufu nti instead Maama Fiina yabaweererawo nnyo nga buli kaseera aba abakumakuma buli kaseera aba agamba kwegamba ng'agezaako nnyo okumakinga sure nti obufumbo buno bugenda mu maaso. Ebintu si byangu nno ebiri mu bufumbo byo bizivuddewo. Tugende ku nsonga za Anita Among zikutte wansi ne waggulu. Ono agambye nti gye bituuse ebya Anita Among ate kaweereddemu ddala nti kaweddemu dda na nnyo. Ge tufuna kati ebya Anita byongedde okwonooneka era wenjogerera obudde buno bamubuuza lwaki waba yali alina amaanyi ku ground yajja abantu mu nkalala za Electoral Commission. Ono ani amujjukira? Alupo Marion y'omu ku be bajja mu nkalala z'okulonda mulabe. Anita must go. Anita must go. Anita must go. People power. Our power. People power. Well, as I said, Bukedia is a very unique district. I would first start by saying that Bukedia has so many challenges. When we come to the health sector, we are really lagging behind. When it comes to education, we are also lacking in the education sector. So I do believe that Alupo, I have the interests of the people at heart, and that is why I am here today to stand and advocate for my people. Being a resident of Bukedia district, we've seen what has happened during the elections. But as the power belongs to us, the people, whatever happens during the electoral process, that shouldn't be a limiting factor to us, to hinder us from aspiring to make our communities better. And that is why I am very ready emotionally to encounter whatever comes ahead of me. Alupo yagenda okubeera MP we Bukedia yaddako. Ono Alupo atamanyi ye yali atadde embeera ey'amaanyi kwa Anita Among. Anita kye yakola yagenda n'akozesa byabakama wamu ne Electoral Commission ne bamujja mu nkalala z'okulonda mukazi wattu ne bamujjayo ate ne baleeta omulala gwe baleeta simanya Anita n'amugula n'amuwa ssente. So ono talina amuvuganya kati ku tiketi ya National Unity Platform kubanga ye yali candidate waffe omutegeke n'ebirala tubireeta. Bagamba nti ennaku z'omubbi zibaana naye Anita Among simanyi olunaku lwaliva mu bintu bino n'ebyo bijjamu yojja paka awo tuvuddewo. Shagafu Kifumba yavuddeyo n'awaana mwana mulenzi ono Alex Bagonza abasinga obungi gwe tumanyi nga EPAC. N'agamba nti ali professional nnyo mu bintu bye byakola nti era ye omuntu gw'obuukinga n'otabeeramu n'okutya. Ono naye avuddeyo kwongerezaako. Ekituufu kiri nti Shiraga Shumba byonna bye wayogedde ku EPAS
bituufu banne ono guy ayina engeri gya respectinga professionalism ye oba nkyogedde bulungi ku mulimu gwe like the professional gyatulaga oba gyateekamu mu mulimu gwe wallahi etambula with respect and values. Ono guy Epas nze ndowooza nze one of his fan kubanga nze njagala n'engeri gyayimba, njagala engeri gyayogeramu, kwegamba omanyi omuntu like ali so real also. Ekyokulala Epas ali so real. Bw'aba ayagala ekintu takikwekereza, bw'aba alina okwogera ku kintu ajja kyogera but also with respect. Okitegeera nti Epas ne wabeera alina obuzibu n'omuntu, engeri gyayogeramu ebintu bye ndoozera Epas ngenda kuyigirako ggwe, ngenda kulaba nnyo videos njigire ku ggwe kubanga engeri gye yeecomposingamu, the way he composes himself nga ayogera ensonga olabira ddala nga kwegamba ali awo asoundingamu like omuntu wabeera even ne wabeera nga ali serious ayina engeri gya crackingamu those jokes nasigala nga ali nga tali off key kwegamba nga akyali ku on point naye ate ng'ensonga yagitaddewo kati musically bambi ye Epas ge mazima. Kyovula nze waliwo abantu bendaba like abayimbi n'olaba abayimbi b'ebweru eyo oyinza omulaba nga aluddewo like okufulumya oluyimba omuntu agamba nti oba yagwa naye afulumya oluyimba lumu ne luddamu ne luzuukusa ziri zonna ze yayimba n'akola concert ne bajjuza ebisaawo oba biki ne bafuna ssente kubanga brand yaabwe babeera bagiwa value. Epas respectinga brand ye agiwa value. Ate njagala nnyo omuntu ayimba ennyimba nga ali ku live band nga yeeyimbira ali on instrument nga tali ku mukalakaasa oli gwe bateekamu CD. Nze nnyumirwa nnyo omuntu bw'atyo nsikivula asiri fani nnyo nti manye ennyimba nti manye okuyimba naye nnyumirwa nnyo omuntu nga the likes of abantu bakadongo kamu kati baakubanga ennyimba zaabwe nga bali ku live band okitegeera nga buli kimu okiwulira nga amavoko gonna ogawulira kati ye Epas. Naye nga Shira Gashumba kyewayogedde ku Epas yo 100% kolekito ono guy nze mwagala mu buli kimu kyakola like mwagala engeri gyayimba eddoboozi lye vocals ze kwegamba engeri gye yeekaringamu bambi kayina respect. Epas yonna gy'oli ekyamazima nze nyinza ogamba nti singa wali ng'osobola okubeera nti wekasuka like internationally nze naligambye nti no you will represent us very well oba you would have represented Uganda very very well cause ekisooka omanye engeri gy'obeera nga you're not off key when it comes to discipline principles, when to talk and when not to talk, what to say and what not to say. Ebyo kwegamba Epas abina the cracks, the jokes is all cracking anga you're giving out your submission on anything okubeera nti you're so real kwegamba man Epas kituufu nange ndi faniwo ninga Shira Gashumba kati bayimbi be Uganda ekyamazima. Yeah, you deserve that credit Shira Gashumba gye yakuwadde eno ogigwana ate kuba kyekituufu ebintu bwebiti ate nno bannange Epas yakula ne mu ntalo yavaamu takyali mu bintu bya beef Epas era niwooleeta ekibozibozi ng'oli munnamawulire ogenda ku interviewinga gundi yayogedde bw'ati woowulira otya ezo entalo azeewalira ddala. Ndowooza beef gwe yasembayo kuba naye beef gwe yali ne Bebekulu we yabiira ng'oba yali mbuzi ng'oli esimanya ayina embuzi bintu bwebityo sometimes back naye ne bya beef yabivaamu kati ali mu bulamu bwe ekituufu akyogera nga we kiri kyalaba nti tekisaanidde takiwabudde ye mukulu Epas. Nga tukyali ku bayimbi kifaananyi kyolaba oyo ekyo kyolaba ekyo mu background ntegeddeko nti oyo muganda wa Monuji era nga mutowe naye ng'ebyembi nti avudde mu bulamu bw'ensi eno abadde awangalira mitala w'amayanja era nga gy'afiiridde kitalo nnyo era kitalo ddala. Tweyongera okuba nga tusabira ab'enganda n'emikwano era tusabire n'omugenzi Mukama abe nga amuwa ekyomulo ekirungi. Webale kubanga wekumidde ku NCK TV ate weerabira kubanga osubscribinga
ringing that notification bell, sharing, liking, ebisigadde butereva mawulire tujja kuba nga tugakuweera, tujja kuba nga tugakutuusaako wona woli wona wosinzidde. Sigala naffe tuva.